Finally, Omu-husband Omu-wife bakomyewo ne vibe nankuba mpya oluvannyuma lw'okufuna obutakkaanya. Wasiibye otya wasuze otya gwe n'omulungi ampuliriza all channel media call. Subscribe for more updates, like, share and comment. Teweerabira okunyiga notification bell obenga notified bwe nteekayo video empya. Omu-wife n'omu-husband bafunyemu obutakkaanya nga bwavudde ku bano bagesti be bakyaza ku zi live. Omu-wife yasoose ku live n'akyaza omu Nigeria, omu-husband bwe yazze bambi n'afuna ebbuba n'abeera ng'atandise okubeera nti ayogera ebigambo ebiraga nti naabuba ate omu-wife n'anyiiga mbu omu-husband ayisizaamu guest we amaaso. Bw'atyo omu-wife yamaliriza nga live agivuddeko n'agera n'akola eyiye n'atandika okukyaza mikwano gye n'ajjako ne comment section kwegamba obusungu bwabadde bungi. Naye kankuleko obeere nga weerabireko n'ebino binyuma bambi ssanyu jjereere okubanga ate bazemu okubanga basmilinga. Kawadde kako omulungi akaveeko ati nkutunuulira butunuulizi bwenti sanga nawulira bulungi okusinga akayimba keŋŋimba ddingendo ddiikako. Omulungi omukyala Amado mulungi nziseeko akayimba mukyala mulungi justice for Garo Charodiga. Justice for Garo Charodiga. Jango kabire wane wa tutekayo mukono kaya leka katono ero mpulira bulungi sokuliki bwenagamba okuwandika komenti ezinzija mu feeling z'omwami wange omanyi komenti gyewandiise wano omanyi omukazi okuwandika n'agamba bukaniye imagine I'm here feeling I'm here also feeling Mado.
Soko mkoira. Mchara Mado. Oyasigale mukamole. Oyasigale mukamole. Kwegamba ndiye ofiiringa omwami wange naawe oli eyo otulingiza mu ddinisa ofiiringa omwami mwami tuggalewo amadinisa switaati tuggalewo amadinisa mwana akyogedde naye maama amaaso go gankingiddeyo eno mbadde network naye maama olwaleero ebiganye etiza nekwata network leero kabiganye naye abantu tebali feya lwaki omukyala baleke abo omwana munno gweyagala osubya omwana wa mumu ddala obalekaawo baleke tetulina kyabbakolera si wekiri omulungi gwange omukyala wange kuba akali akayimba kwata benkugamba okwagala na bintu bya buwangwa budenja oba bakayitaani nti twagala nempaka mu basementi bakayitaani twagala nempaka mu basementi Ndabo. kola boti esimu eriwenda sobola gikubako kati nagala gikubako kadakiikaako nange kanzikye kadakiikaako obadde otegeeza njikubeko akadakiika kamu oba nindemu akadakiika olindika akadakiikaako tovaako bano abaana love kyebakola kikabuka bavudde ku live ya TikTok ne batandika okwekubira amasimu ku imo era ogenda kubeera ng'obeewulirirako ng'omukyala yavudde ku TikTok nadda ku imo ne babeera ate nga bongerera eyo weerabireko paka gye byaggweredde kyala anje omwami ndi wano eno ndi wano nzekka ndi wano nzekka nkunoonya omutima gwo guli wano guli kuyagala omulungi anje omwami toleeta abalongo essaawa eno sireeta abalongi bayingira ensanyu lyo
Mama. Lwaki amaanyi gampedde? Omukyala. Wanje. Dayo. Wanje. Abageni tubalese omutindo. You know investment. Soko lyosibula abageni. Sagala kuda mutiro. Sagala kuda mutiro. Tegera kuwere kyangu. Akyano agenda osibula abageni. Baleke bajja kwesibula. Nakumenkereza abagende waabwe. Janko chikola. Like the language passings. Yeah, passings.
Wanti? Tomorrow, you go like it. Mado. Kale. Bannange. Okay, guys. No, kakati kubeere naatera otonya bugambe ebire bitandise okugira simanyi oba enkuba gyebabbe nga muddayo simanyi oba simanyi kale kuba enkuba enaatera otonya ate kati naye nga kyandibanga bulijjo kyebagamba nti abagalani bafunamu obutakkaanya bwe baddamu laavu ebanto ebanga etandika obutanda kikirabika bulijjo kino kyebategeeza kubanga abaana laavu mpitirivu n'okwogera kw'abalemye nga bali mu mukwano live bagireseeko ne badda ku imo kwegamba laavu mpitirivu bannange era nga bw'ogiraba gw'ofuna omuntu akwagala osirike ninyongera okusabira eriri lyonna ali eyo atalina mwagala nsaba Katonda yanukula essaala ze abeere nga amuwa omwagalwa kubanga bannange laavu enyuma otunulira abantu abali mu laavu n'ogamba singa nange naye nga ziba nteekateeka za Katonda oluusi olunaku olubeera terunatuuka butuusi naye nga buli omu Katonda abeera ajja kumwanukula kankuleko obeera ate nga weeyongeza okugiraba kuba gye byakomekeredde era nga byebyo era nga bali ku masimu paka bwe batuse okujjako live kino kyasuse ku kya bulijjo omukyala abagenyi bano kama abawe emikisa Cara tugende ng'okomyewo nga totegeerekeka ntegeerekeka tegeerekeka kale tusabire nga tugende
ogambye ekyo omukyala wamazzi nze kansabe twewombeke tusabe Katonda waffe tukwegayiridde emmere eno gye tugenda okulya leka nagendiremu kale tusabe ne mwenyala mwombeke tusabe kale mwombeke tusabe beera no sirias wetwobere sirias tugenda vawa kale twewombeke ffenna buli omu yewombeke omala okwewombeka osabe kyoyagala mu mutima tugende tosekera musaala buli omu yamanyi kyayagala buli omu yewombeke tusabire wamu ffenna bagamba abali bwa babiri niba makati gaabe kati twewombeke muli omu wayi tusabe Amen. manyi nti Sara wenjigenzemu ate mbadde neebase weebase nze maze nze era ndowooza era kati ukiri egonje kakati naategeera nno njira ki naye tetwandivuddeko kubanga kiringa muntu kugenda n'ayingira mu latrine kati nga waliwo abatuddewo baba bamanyi kyagenda okukola kale kyogogola kituba tukola omu agende omulala abuzeebuze abagenyi naye tebawulidde bawulidde omu abuzeebuze abagenyi naye yeryewo magezi ageri munda nagambye nti tufune bwe tuwola ebisumuluzo kwagala ebisooka n'ebisembayo
abagenda kuli mwana muto. Omwami abadde ki? Bannange. Kituufu. Kale lwakuba kale kati era osobola oyita ku bantu ng'ogenda mu latrini n'obagamba nti kangende nneebeko kutusi, kale ne balema kukulowooleza by'obadde ogenda kukola nti nze otulo tunnuma mpulira njagala kweba. Kale Mado, disconnect yourself. Disconnect yourself. Tugende mu show. Tugende mu show. Nayo manyi. Okay. Asinga okwagala munne yaba disconnecting. Asinga okwagala munne yaba disconnecting. Ekiddako sorry. Disconnecting. They're not disconnect yourself. Eso, kale, kachikole. Mukyala. Owango bubuze.
Wange yasibulaba manyi nti gwalina okugira eyo kubanza obange no tebugira. Tebugira. Ujja kugira. Bamba kyempulira kiwulira ekinuma naawe kifiiringa ekyama kyetukumira tekisaasaana tekakisaasaane madde disconnect kale nera bubuze netiwaka. You are delaying. Nkubuulira ki paka akati omwana bwe yagenda nakkira erima ate kakati simanyi nakumanya kati omwana oyo kyeyatuuka naawe jangu mu basement nkubuulire anti bawani ojje mu basement nkubuulire nemba okamba ngaoba obugira bulungi nkoze eki baba nera damuka nera ngeza nera siriwo pita Mado wanje omukyala disconnect anti kyembadde ntegeezayo disconnect okirire mu basement you know why I'm not the one disconnecting today nagambye ennyingo zonna zakutuse tukanange netuwako obuntu buze towakana towakana olimba towakana olabye enulabu tewali agisobola tewali agisobola kale olaba ndaba omukyala wamani owulira mashallah wallahi let me
Okay. Please, fukamide. Disconnect. Disconnect. Please. Disconnect. Disconnect. Hello, Laba Mado. Wesange. Hello, Marunji. Ate nekyawukana ku ya leero bulijjo Mado wamala live ayogerako ne bafaani be n'ababuuzaako naye leero tekyalabise nako bannange eno love buli muntu asaana agibeeremuko. So nabwe kityo neyongera okwebaza abala video yange to the end. Simanyi mikwano nsiimira ddala ate nabo bonna n'abasubscribinga abalikinga abasharinga mwenna nsiima nnyo mikwano. Neneyongera okujjukiza nti oli ku All Channel Media. Subscribe for more updates, like, share and comment. Tewerabira okunyaga notification bell obenga notified bwe nteekawo video empya.